blogger yali afunye oba YouTuber oba munnamawulire wa Uganda yali afunye ku sente nga ze nafune wa Mezaya ninga atenze sivumangako ku Bobi Wine era teriyo blogger bwe bali bagadde kuwa mulemu mpozi leta kagwa nze nfunye offers ezenjawulo naye nga ate sina bwe nali nvumye olowooza basiru nze nsobola okukulaga email zange n'oweewuunya nakati essa zino bansaba CV yange ninga sisobola kukeera ku makya ne ŋŋamba nti Bobi Wine ali kino olowooza ndi stupid olowooza ndi stupid I'm not silly. Katika nkulage n'ekintu n'ekisemba kino kyo kyakyana kito. I'm sorry, bekinanyiza kibanyize nenga kyakyana kito. Temukitwala nnyo serious. Bwe nali nkomawo eno ngenda kuza omwezi 4. Sofia akola ku TV ye yanvuga. Nantwala ku airport. Twatuuka bwe parking emmotoka. Emotoka yange ne bagireka neeyitawo paka ku VIP. Emotoka yange yayimirira ku VIP. Ba VIP we bayimirira. Nezijjamu emikugu gyange neeweta emmotoka egi naye nga buli muntu yenna abantu bonna ne bayimirira eri balabe VIP gwe baleese nga Eddy Mezaya ndi mu bisapatu byange. Nesivumangako ku muntu n'ogu. Sivumangako ku muntu n'ogu. Nti nvuma Bobi Wine nti oba olagu nno ddala bino nze ntalo zaffe okuddako bano abalala nga bawayiswa kuba ye buwayiswa tuli mu grades ezimu. Naye obwongo bwange butegeera ne bumanya boundary. Bobi Wine mulengera bulengeza eri. Nebe mbafunye omukisa nga musemberedde oba nga oyogera naye omukubira kasimu wallahi ni actual sense omulengerera eri tosobola kubeera nga ye ne bwoba oyogedde naye kati nze kyokwogera ne nani ne Balamu oba ekyokwogera ne Salimu Sale tekinfuula ye era mbalengerera eri oba ntegedde bulungi kati some people tetwawulawo kintu ekyo olalowooza benjogerako ne Bobi Wine nfuuse nga ye benjogera ne Bebe Kulu nfuuse nga ye oba kitegedde. That is the mistake people have. Yensonga lwaki bangi tetweyagalira mu nsi muno. So Calvin Kayanja kendeeza mu kulya amazzi otandika okulya emmere enfumbe. Otherwise obutasoma bwo bujja kukukwatako buku affecting. You overtalk. Kolooza nti n'okwogera kwe kugenda okweyimirira. Kozi ebifo ebimu magezi masome na IQ yeyina okweyimirira. Ng'oluusi toyogedde kigambo. Kati nze kugambe mu kugenda ku airport sina kigambo kye nnayogera. Nenga buli wentuuka afande tuba tusaba twagala kupakinga kaawo. Oh, yo Eddy Mezaya no. Tofa genda. Notuuka wali emmotoka ezikoma ne bajjawo barriers. Kulukuba bakulabi nenga sogera ekigambo n'eki. Kitegeeza muganda wange Kayanja, don't be stupid. Okyali muvubuka muto tovuma abantu wabula kola ekyo kyolina okukola. Analyze issues. Kati kankulagemu ekintu ekisembayo kyekisembayo bannaye mbasiibule. Tamale Mirundi Junior bwe mutunuzaamu kamera is very smart.
ebigambo Tamale mirundi byayogera nze sobola kubyogera ebimu lwaki siba kuba nti Tamale mirundi ansinga erinnya nedda ne lwakintu eki bwe ntunuulira mu famire ya Tamale mirundi teringa ya Eddy. Tamale mirundi bamukwata ne bamuteeka mu kkomera taata we asobola okukuba akasimu ne katugenda mu state house ne bakola naye nze bankwata oteeka mu kkomera nina kusooka kunoonya Balamu nina kusooka kunoonya Eddy wa Salimu Sale oba kitegeera oba nsobola okukubira Salimu Sale simu yange n'agikwata nkeera naye yoono egenda direct kati bannayuganda bwena abakola abali mu bizinesi ey'okwanalizinga weepimire nti wadde tulina junior naye junior ava mu famire ki kati gwe Kayanja junior byayogera tobyogera kuba gwoli mazzi ga ku kkubo ayagadde yayoola ne junior alina olaba kati bweyagize okucyankalana ne taata we naggagga yabiyingiddemu naye gwe bona okucyankalana n'owa famire yo mujja kubeereyo mwekube mweteme nga teri ayagala kumanya kati nze Eddy Mezaya mmanyi limiti manyi omwana w'omuguuda junior ayina connections kati kidabayo junior byamala okusoma yafuna omulimu mulandisi kituufu akola mulandisi kuba nze yanyambakoko era bye bimu ebyantwala Uganda nanyambako ne bameka abaana junior yasoma nabo abayina emirimu nga babatikkirira wamu abayina emirimu kati nze Eddy Mezaya yasobola kubeera nga junior ebyo nno bye binyambye ku muganda wange Kayanja obutasanga Eddy Mezaya mu disco nkubanga mmanyi bwe naagenda mu disco neesenga ba junior bwe naavaayo nze ngenda kumaliriza mbuuka myala ngende neebake naye ate ye Donizera bw'anaava mu disco ng'atuula mu hamaye nga bamuvuga nga bamutwala ewa Sudiiro olunaku asulira emitwalo 35 $100 olunaku olwo naye nze Eddy Mezaya nnoonya apartment gye basasula $5 oba 8 tetwenkana kati ebyo binyambye nnyo okuwangaala emyaka gye nnina nga siwadde nga seepise kwegamba oba kitegesigeze mu kkomera kuba nze mmanya nengamba ono nno webiraze anana neeyimirira okutuuka okumanya nti Eddy Mezaya ali mu kkomera nga simaze ennaku esatu kati bwe mmanyi ekyo nengamba abadde adduka sipiidi 10 kankendezeemu ntambulire mwana nze ndi so calculative mu mbeera y'ensi eno so Kayanja Calvin amaziigo galire ku famire yo toyingira muntu atakumanyidde kuba kati webuzeemu Kayanja singa bagenzi ba Pastor Bujengo novaayo noyogera ku byekiwundu kye nojja nokakasa ensinga bamukubya amasasi nebikomaawo ne kati ffenna tunyiize abantu banyiize kuba bwavuddeyo ng'olinga gwe bawadde assignment nti genda Teddy omuzalawo omuvumo omutyobole omulwanyise omusiiga amazi kyekivudde nekisiikula emitima gy'abannayuganda nga beebuuza Teddy atakuvumangako atakwogerangako tannayogera ku Bujengo ovuma waaki Bujengo kitaawo wa famire yo ate nebeyandibadde wa famire yo Bujengo alina baganda be nga tewaliwo n'omu yavuddeyo n'atunda mu kamera ng'anenya Teddy gwani atunda ebbugga omukazi ali mirembe gye yamanye abaana be kye balidde alina stress ze amaanyi ge bamukozesa emyaka 30 ne batamuwayo wadde akajiko k'ettaka gw'ovudde gw'osinikira amannyo bannayuganda si basiru
bannaye mbalamusizza ebyo byenjokedde byange bwe binanyiiza I am sorry but ebyo byange toza muntegedde video eno sigenda kugijjayo kubanga benjiweereza bayinza okuba tebabaddeeko kulayo naye nga ate njagala eyebatuukeko naye musiriki nkubuulidde muganda wange sigwasoose okubeera omusajja sigwasoose okufuna akatabo ffenna tuli basajja tulina features zonna eziraga nti tuli basajja but tojoganga musajja munno n'otuuka okumufuka mu kamwa omwana ono alina mikwano gye nga mikwano gye bava mu society z'Abannayuganda abalala bali abalala bayinza okubinyumya omwana ono aba agenza okulaba mikwano gye bano ne babinyumiza abaana baabwe abaana ne batandika okulaba omwana ono nga bastard psychologically omwana ono agenda kubeera tortured ekiyinza okumubeera nti no kyekisumuluzo ekya future ye okuggwaawo kuba teri mwana atayagala kukula ng'ali ne daddy ali ne mami oba kitegeera nze nno ekimpangazizza emyaka 11 mu bufumbo nga temuwulira bisitoole nti ate mukyala wa Eddy yayagadde gundi ate teriyo ayinza kujja n'ageya mukyala wange okuddako ng'amulengeredde mu distance point eriemu kubeera nga nnina amaalo gange gali bwe gati nti yawula ewaka n'abantu mikwano gyange oba abantu bensinkana amaka gabeera maka abaana balina okubeera bali protected mukyala balina okubeera ng'ali protected kati nze kanzije mu nnyambule munkole kyemunkola naye basajja bannange oba abakyala abali wano buli lwokwata mukwano gwo n'omwanjula eri famire yo oba eri mukazi wo eri girlfriend wo eri boyfriend wo girlfriend in most cases ku 10 98 bakaaba maziga either amaka gaweddewo oba ebigambo ebireetebwa oba olw'abantu abalinga emusiriki ekyo nkibabuulira amazima waliwo ekintu kyenjagala mumanyi mu Luganda tulina ekigambo kye bagamba embwa ne bw'erinnya ennyonyi ebeera mbwa olugero n'olwo si lwakuzannyisa Eddy Mezaya bwe mba nali musiiwufu e Uganda bwe najja Sweden nafuuka muzungu nasigala ndi musiiwufu kubanga ze jinizi zange mukyala wange Rita amanyi okuŋŋamba nti Eddy Mezaya ne bakukwata ne bakuggalira mu kidomola kya butto tosobola kukyuka andi ndiidi bwe kiri kuba nali badde nakyuka dda kuba siri bubi nnyo nga bwe nali neze jini zange kitegeeza ki kitegeeza bwe kiti Musiriki yali South Africa ebintu bino essaawa zino byakola ne South Africa yali atambula naye lwakuba eri yali yala nnyo abamu kye batugamba nti mwalimu n'okusirisizaamu omuntu gwe yajjako ssente
sente ezo ze yakozesa okunoonya engeri gy'afunamu visa okuyingira Netherlands oba okuyingira Europe nga mubimanyi obuzannyo obuli South Africa. Kyova olaba nti sometimes enneeyisaaye yeeri eyeeri era nze nali nsibye omutima ne ngamba naye akavubuka kano kalabika kagala kummanyiira kankawa time kati ze kambabuli nali ntuuseeko ne ku mutima gwange nga mumubirabanga ebyokuza nali ntuuseeko omutima ne gungamba akasajja kano kyetaagisa tusisinkaneko e Uganda kalyoke kategere nti Facebook si efuga ensi naye okuva le nategeera ekitonotono ku background ye era ne neesalira omusango nti amusole to associate naye nga nali nsibye omutima tusinkane ekyaddondo tutuulemukko ambuulire oba nze mubuulire nali nsibye nno omutima ate nga yakimanyi tayinza kumpangula nga tuli ekyaddondo kuba yatandika butandisi okumanyika nze nkulidde mu bumanyifu ekyo kitegeeza connection naye nali nsibye omutima nengamba ayi Mukama Katonda oyobeera nga kyekino kyosaliddewo mpaayo chance okupaka waliwo omukyala in fact taata we ye mufti supreme mufti gwe baakateekako neda si supreme mufti yali supreme mufti n'avaako kati essaawa zino ambassador omukyala oyo yaŋŋamba nti Eddy nina ebintu byendaba ku social media naye kimanyi omuntu gw'oli mu kudiringa naye ali ABCD kyekiri kye nayogedde mu ntandikwa nti bobeera ng'otambula n'osanga omulalu ng'akunamye bw'oyimirira n'omusekerera gwogenda okubeera omulalu nambeemu kati omukyala oli be yambuuliramu nti neŋŋamba ayi Mukama Katonda kyenabadde nsaba Mukama Katonda onnyambe eddeeti zikwatagane nga tuli Uganda ne bw'anaabeerawo nja kumunoonya ne bw'agenda ekabaale nja kumunoonyaayo ate ne mmaliriza nga Mukama Katonda nnyamba ekirowoozo kiri onsaasire oba ompewo kibonerezo ky'okufuna ekirowoozo kiri okimpe Mukama Katonda n'annyamba n'asetolinga n'akinzijamu naye nga nali nsaba ekintu eki ngule tiketi wano Allah akikole by coincidence tusisinkane Uganda oba mmanyi nti ali Uganda kuba nali mmaze okusiba nti ne bw'anaabeera ewaabwe ekabaale mu nsozi nja genda munoneyo naye Allah nannyamba ekyo ne kiggwamu era nye muntu mu bulamu gwe nali nsibiddeko omutima nti wa sisibangako ku muntu yenna muteeka mu kkomera ono alina passport ya Netherlands nze nina ya Sweden naye Katonda nannyamba ekyo ne kinzigwamu kaakati MC Richie njagala kati okoppe va mu by'okwekalaabiriza ku internet mboteekako Facebook n'omanyiira n'ovuma ate nkubuulira amazima n'okuvuma nakwo ebiseera bigenda kutuuka muganda wange bino ebyo tebirimu bya bufuzi kati nze manyi ajja kwogera ebigambo bibiri simanyi fe people power Bobi Wine tagambangako MC Richie yeyise bw'ati bano be bavumaganya Bobi Wine kulwokuba abeera ayagala sympathy ajja kujja ku internet akole ebigambo bibiri kubanga ffe tuli ba people power ife tetumanyiirwa ebintu tuwe bityo naye ng'ate Bobi Wine yatambulira mu straight line talina ddate yenna teri muganda wa Bobi Wine yali azannya eddate oyo abeera sympathy card so MC Richie njagala onkoppe siri mugwagwa ku myaka gye nnina ntuusa okukaddiwa nasigendangako mu kkomera siri fala
ate nga buli step nkusooseeyo. Nkwegaidde nsaba onkoppe. Nkwegayiridde nsaba onkoppe. Kati banaye kambalage penge. Abantu balaba penge ng'atali serious. Ng'akola biki? Penge za class. Penge tagalulangako luyi nti akube mukazi we. Penge akoze byonna byakola drama we. Tatulabangako penge ka video nti ali mu playing sex ku internet. Era byakola bye bikolebwa abantu nti be romance nze ne bikomaawo. Ne munange musiriki toli wanjawulo okukola ebintu ebyesittaza naye ku luno. Ekyo kigambo ekyo oba kyakusimattuse ate tekyakusimattuse kuba okoze video ezisukka mu 1 nkwegayiridde. This is very, very serious. Musiriki omusajja gwe bayita Shy ne bwakwata bukwasika video yeemu nga weewaana nti wazaala mukazi we n'agitwala mu mateeka agamwawo e Netherlands, tebigenda kukubeerera birungi. Ne bw'anaasalawo n'agamba kambiise in a diplomatic way. Ate ng'omukazi naye kyangu nnyo okutwala mu kooti bw'abeera ng'omwana si wuwo, kuba ng'oyagala kwonoonera future mwana we. Kuba omukazi bw'ajja n'agamba nti zeebakangako naye naye yanswaziza bw'ati omusajja wange kati ali traumatized ali bino. Musiriki passport gy'olina ereme kukuwaga. Kubanga passport katabo nga bw'olaba passport ya Uganda, nga bw'olaba eya America, nga bw'olaba eya China, nga bw'olaba eya Sudan. Kozesa passport yo kyerina okukola. Musiriki nze Eddy Mezaya nze nakuwa olugero lw'okufuna empapula. Kubanga njagala ojjukire nesivangayo okutunula bannayuganda nti Eddy yalidde eryenvu lyange nengamba naye nange kaziveeko njogere ABCD. Musiriki bannayuganda tekuliko muntu n'omu amanyi lwaki Musiriki tasobola kuwasa. Okuddako nze amanyi lwaki tosobola kuwasa. Sivangayo nentunula mu kamera nengamba naye Musiriki amanyidde nnyo kanjogere bino because ndi musajja mukulu ate internet tempita. Nze mpita internet. Nze mmanyi kye njagala okuteekako ne kye siyagala. It doesn't control me. Ase package agambye nti tekirina kye kikola mu mateeka ga Netherlands. Kirina 10 ku 10. Shy asobola okwawukana n'omukyalo oyo mu mateeka ng'ataddeyo ekikolwa ng'ataddeyo ka vidiyo ako ne bamuggyako child support n'abeera nga takyamusasula. Byonna omukazi n'amenyeka. Ekyo njagala nkikulu oba badde tokimanyi. Naye ng'ate essaawa zino musajja wattu Shy ayinza okuba abeeramu n'olukumi n'agamba olukumi luno kangulireko muwala wange akasooda. Muwala wange talina sukaali eka. Kwegamba nze nsabira Shy nensabira omukyala
bakkakkane bombi basobole okutula ku mmeeza Shai awulirize mukyala we n'omukyala awulirize Shai era bonna beetondere engano omukyala yeetondere yeetondere Shai bireme kuwanvuwa kuba bwe biwanvuwa omukyala yafiirwa omwana yafiirwa Shai talina waafiirirwa Shai is organized. So, Richie, tata manya nti empungu teryabire. Tulabe ku bantu abeyita abakabi, twalina ba Ezra, twalina ba Brani White, ono omusajja si papa avundira mu kukomera. Simanyi oba ebintu ebyo birina kyebiyigiriza. Jjajja Ichuli, oli wakabi, gogo okikuba, Eddy Mezaya wabafuula babigere, gwe namba 1, musajja batuuka kati ali mu ttaka. Richie internet ereme kukusika. Toddamu kukola bintu bya kijega, toddamu kukola bintu bya kiweewe, toddamu kukola bintu bya kisiru. Kubanga akataba ko kolina wallahi billahi tallahi kanzo obutakuyamba. Nga bakutadde mu komera ate ng'omanye etteeka lya wano mu Europe. Oyinza okubeera tobimanyi kuba towasoma. So, nsaba abali close ne Richie mu muyambe mumubuulire kyalina okukola. Eno Europe si Uganda si Africa si South Africa gye bazannya ne beetuninga ne batiisatiisa. Eno tebeetuninga kuba buli muntu gw'osanga ku kkubo mutuninge. Ate nga nkukakasa 100% era bwe babeera batuwa obutabo buno ife abagwira tetubeera ng'abaana abazaaliddwa wano. Ife batuwa obutabo buno tubeera ku probation ya 98%. 2% bagyesigaliza nti 2% bw'okwatibwa mu musango nga ogwa rape ogw'obutemu egyo emisango egi ogwa rape ogw'obutemu gino emisango gy'okubba bank that 2% ekuggisaako passport bagyesigaliza. Yensonga lwaki we try okubeera smart okubeera clean. Ekintu kyonna kisobola okukeera ku matala ekyegira buzibu kuba tulabe bangi akatabo nga babagyeko obutabo naye nga kimugisizaako ki. Richie kyewakola okuzinira omuwala ku internet kikugisaako akatabo flat. You are a nuisance in the society. Kikugisaako passport emirundi mutwalo. Rape okuzina obuwala obuto oba okukwata abakazi ate nga mujjukire nti wano kati yafuuka drama. Oli asobola okukulaba n'akufera oluba okuyingira mu nnyumba ye n'agamba nti Eddy ankutte era ojja kugenda mu kkomera nga bebanoonyereza ne bw'obeera nga ogusinze naye ng'omazeyo emyaka egi future ekulese ate nga tebajja kukuliyirira. Kati my dear, passport gy'olina ereme kuwaga gikozi kyalina okukola oyo tumuveeko. Bate njagala okugenda ku Calvin Kayanja ne Pastor Bujingo ne Madamu Teddy. Nze nno nina version eyange. Siri against abantu bonna abagenda okulaba Pastor Bujingo mwebale.
era siri against buli muntu agenza Pastor Bujingo ekigambo kyavuddeyo najja n'agamba public siri against of that kuba buli muntu anoonya kwekirya linga linnya lye ayinza okubeera nga ono ekyamututteyo Kayanja bamusomedde Gasumba n'amutwalayo kuba ye yamututte nti jangu tunone ssente era ne bazinona simanyi ba Godfather baani. It's okay omuntu okuyingira business ye nga bwagiyingidde nga nange benagende wasali musale. It's okay ku side yayo kati bwe mubeera nga mugenze wa Pastor Bujingo n'abatemera. It's okay ne muvaayo ne mutandika okugera bimwogedde. It's okay and I'm not concerned about that. Concern yange eri Kayanja omukazi gwe bayita Eddy Bujingo takumanyi takubirangako ku ssimu takuweerezangako ku message kyentegeeza takuvumangako. Kiki ekikututte wa Pastor Bujingo n'ovaayo omukazi n'otandika okumuvuma n'oyingizaamu n'ekkanisa ye ekitegeeza script gye baakuwadde ng'ogenzi wa Pastor Bujingo Gasumba byabadde akutwala yakututte nti twagala otukkakanyize mukyala Eddy intimidation omukazi mumalemu amaanyi. Nenno njagala nkutegeeze Kayanja nti taata oba maama wa Eddy Bujingo bwe yafa Pastor Bujingo teyaziika teyakubagiza wadde okuweereza obubaka nti tasobodde kubeerawo. Kyentegeeza wadde okugula olubugo nga ssezaala we afudde eyamuzalira omukazi gwe yazaalamu abaana abana. Kayanja bw'obeera ng'ovunaana Eddy obutagenda kulaba Pastor Bujingo lwaki tovunaana Pastor Bujingo nti wakola bubi obutagenda kulaba mukazi awamira obutakubagiza ku buko wakiri oba okuweereza obubaka oba okutuma omuntu. Lwaki ekya Eddy eky'obutagenda kulaba Pastor Bujingo kyofudde topiki ye bwe yafiirwa taata we Pastor Bujingo yalinnyayo nti nedda. Kayanja Calvin muwala wa Eddy baali bamutikkira degree bakatikkira degree 2. Pastor Bujingo n'ataweereza mubaka n'atagendayo n'atakuba wadde kasimu. Abaana nga baana be nga n'okutikkirwa tamanyi batikkiddwa batya ani abadde awaayo tuition ani abadde awaayo ssente. Lwaki y'ensonga togivugambira ku Pastor Bujingo nti Pastor Bujingo ne wano wakolamu ensobi. Lwaki olowooza nti nno ye Pastor Bujingo kimukakatako okweyisanga bwe yeeyisa kyokka ye Eddy kimukakatako okubeera nga ye ayavulira Pastor Bujingo buli kyakola ye eri ensobi ono ye alina kukola birungi kubanga Eddy talina musaayi kubanga si muntu. Nze mbuuza Calvin Kayanja omanyi Pastor Bujingo okusinga omukazi gwe yeebakako emyaka 3. Emyaka 3 ogimanyi nga beebaka mu kitanda kimu ng'amufumbira n'atuuka okugenda muleeba. Omanyi kibeera muleeba kubeera kulekayo obulamu emirundi egisukka 4. Kyoyagala okungamba nti gwe ayagala ennyo Pastor Bujingo okusinga Eddy oba abaana be. Bw'obeera nga omwagala nnyo okusinga
trust me nja kuwanika emikono mukwetondere ngambe nti musajja gw'oli mugezi naye bw'obeera ng'okimanyi nti Teddy yayoza eweeza bugingo okumala emyaka 40 bw'obeera ng'okimanyi nti bizinesi zonna ze baakola baazikola okumala emyaka 40 wali badde obeeramu amagezi n'osirika Teddy bugingo yamanyi kyekitegeeza okukola n'omusajja emyaka 30 bizinesi ne bakugoba nga tebakuwadde kapito yenna gw'otandikirako oyagala ye yeebaze nti sebo webale kungoba otompadde kapito kyokka ate n'oleeta abantu abalala n'obateeka mu ntuyo z'omukazi bugingo kimugambyeko oba olina bubeezi mazimu mutwe njagala mbuuze Calvin Kayanja weewanye nga bw'olwanira Teddy entalo n'okwata pads n'ozitwala ku Kananirani Teddy yakukubira essimu n'agamba jangu onyambe ku lutalo obagga walippira kati nze kankubulire Kayanja nze Eddy Mezaya mmanyi n'ekkanisa engeri gye yatandikamu eya Teddy kuba nze nakwata essimu n'enkubira Teddy ne muyunga ku bakyala b'abasumba abali e Bungereza nze nayogera ne Teddy in fact essimu ya Teddy ani yagipa yali Falukusa Kozi nenjogera ne Teddy abakyala bali e Bungereza be bankontaktinga nga baagala Teddy mbu bakyala b'abasumba bali e Bungereza era abakyala abo be baayamba okutwala omwana wa Teddy era be baamuweerera oyo asomedde e Bungereza era abakyala abo be bakola kapito ne bapangisa ekifo ekyo ne batandika ekkanisa eyo naye gwe n'otunula mu kamera n'otandika okwonoona bizinesi y'omukazi ekkanisa y'omukazi nga omukazi tayogerangako kigambo kikunyiiza ku sayidi yo wabula omukazi alwana ntalo na famire ye alwanirira ntuuyo ze Kayanja omanyi kyekitegeeza okuyimirira mu kaguli nga otutteyo maama w'abaana bo nojja mu kaguli nojja n'omukazi omulala ne mujja nga mwevuga omukazi eyakuzalira abaana najjira ku bodaboda omanyi kyekitegeeza ne muyimira mu kaguli wali nga gwolina abaana ono yeyagalira muntu yoze okumala emyaka 30 kapito gwe mukoze era gwe Kayanja omanyi kyekitegeeza okukeera ku makya taata azaala omwana n'akola oda omwana muwala we eyasoma ebintu ebyo n'alagira omuntu gwafunye obukulu nti omugobe mu bizinesi ng'omwana talina nsobi yonna gyakoze toba asuula bizinesi wabula kubanga ali mu bizinesi olw'okuba okyaye maama bw'obeera nga Kayanja tolina bubeezi mazimu mutwe wagambye nti n'ebintu by'abaana Teddy ebyamu abakulu obingizaamu otya abaana njagala nkubuuze Kayanja mwami bugingo bwe yakyawagana ne Teddy lwaki yagoba omwana ku rediyo ku mirimu ye yali ayingizaamu mwana oba yali tayingizaamu mwana Kayanja oli musiru ensi eno tekolagana n'abasiru abantu bonna boolaba Kayanja abawangadde babeera bakozesa amagezi gaabwe si busiru nga ggwe
Kulwokubanga internet tesaba interview, tesaba CV oba experience. Obudde bwacha ku machanga nawe oli ku internet. N'olowooza ogenda kozesa internet okole ki? Kansabe Katonda. Oleme kumaliriza bubi. Ne otherwise internet obeera nga tolina ku speed control. Eyinza okuvuga obubi n'omaliriza nga famire yo yejjusa olunaku lwa joininga internet. Pastor Bujingo ku nsonga ya mukyala Teddy yalina okuvayo okwetondera abaana be nga bwe yakola. Pastor Bujingo yalina okuvayo okwetondera mukyala we kyatakolanga. Yakikolako era. Gwomanyi kyekitegeeza abaana okulaba nga taata akuŋŋaanyizza ebiyenje by'ensi biguresikaani byani nge abaana abo n'abaana ba Grace omwana wa Grace n'abalala bangi kuba ayina ebiyenje bingi. Abaana abo nga bali mu kwenjoyinga ssente, abaana be baazajja ddala ze bandibadde bakozesa okukulaakulanya obulamu bwabwe, naye ng'abaana abo tebalina wadde 10 kye bafuna, n'ebiri ebiyenje bye balonze ku kkubo nga bye biri mu kweyagala, biri mu kuvuga mmotoka mpya, bisula bulungi, birya bulungi, amasimu bakuteza ebbeeyi, babaweerera amasomero agategeerekeka. Ng'abaana abaava mu ntumbu eyo, omanyi bwe kiruma, omanyi bwe kitokyalinga omukyalo oyo. Gwokimanyi tino omwana oyo ayinza okera ku makyanga ayagala okulya ku ice cream, Teddy nga talina wadde 10, naye ng'ate Grace ne muwala we bo ssente balina mu nsawo, nga ssente ezo zivudde mu capital wa Teddy. Omanyi kyekitegeeza? Kayanja nkusaba okola omulimu gwo. Wabeera nga bakutadde ku bantu propagandist ba Mwami Bujingo, kola ogwo. Toyingira muntu atakuyingidde. Kayanja nze Eddy Mezaya siyingira muntu wadde nti nze ndi musiru oli annyingira leero ne mutereka ne wayita emyaka 2 nga abantu beerabira dda n'endyoka nzijayo ne ngamba naye kanneerwaneko ng'abantu beerabira dda nti oli yanvumako oba kitegeera ne balaba nga nze atankula entalo naye ng'ate nze mba nkoze litaano. Nze sivumangako ku muntu yenna atanvumangako. For example, nze siwagira Bobi Wine. Kayanja sina kigambo na kimu kye nali nfulumiza mu bulamu bwange nga nvuma Bobi Wine. Okuddako to criticize him, naye I've never in life sifulumyangako kigambo na kimu kyevuma Bobi Wine. Ne Kayanja kulwokuba wagira enyaale Bobi Wine wakamuvuma ebivumo bimeka. Gwani yabagambako nti okufuuka omuganzi mu enyaale oyina kuvuma Bobi Wine. Kulwokubanga owagira kati Pastor Bujingo oyina kuvuma Teddy. Ani abagamba nti kirina kukola bwe kityo? Ani akugamba nti nno obeera nti nno okukuyita nti nno oli wakabi owagira nnyo NRM oyina kuvuma kuwemula Bobi Wine. Nze nafuna omukisa Kayanja nayogerako ne President Museveni one on one nga tuli ku ssimu, nenfuna omukisa nensinkanako Muzei Musale. Abasajja abo ababiri teriyo n'omu yali afulumiza kigambo kye nti Eddy Mezaya genda olwanyise Bobi Wine. Teriyo n'omu yali angambye nti genda ovume Bobi Wine.
In fact, nje nagenda wa Mzee Sali Musale, ye yangambe ekintu kimu, kola ebintu byonga bw'obikola. Nze binnyumira. Era nkugoberera. Tangambangako nti naye kaakati obadde nnyo obaddemu obagenda Bobi Wine ntandika okumusuuliramu akagambo nedda. Naye kaakati gwe Kayanja tosinkanangako ku bantu abo. Osisinkana baperegesi. Naye gwe ekikuli ku bwongo kuteekako simu yo kuvuma kuwemula. Kayanja ojja kuvuma Bobi Wine. Osisinkana omuntu ku kkubo nga gwe weetegekedde Bobi Wine be musanga simu eriraanya. Wallahi ya Mungu ensi eno y'abategeevu. Bw'abeera nga President Museveni tavangayo n'agamba nti Bobi Wine oli kino oli kino oli kino, bw'aba alina by'akola akola mu action n'eggwani. Bw'abeera nga muhoozi ng'akimanyi nti Bobi Wine ye muntu asinga okumutiisa mu Uganda, bw'abeera nga ye tamuvumangako kigambo n'amukeera ku makya n'amuvumako mannyoko oli kino oli kino, lwaki gwe omuvuma? Obwongo bwo Kayanja bulimu bigambo bivuma buvumi bantu. Yes. $10. Mr. Kayanja otwala abantu mu nsi z'Abawarabu. Ebyama bingi Kayanja bitumanyi ku bizinensi yo. Abaana abafiiriddeyo, abajja obasuubiza kino n'obakuba akasente kabe n'okalya, ebibeera mu ofiisi yo, waliwo ne gwe wali orepingidde mu ofiisi, gwe warepingira mu ofiisi yo n'omuziniramu. But we keep quiet. Kubanga Kayanja tumanyi bizinensi yetambule. Gwomanyi. Nojja kutankuula abantu emmeeme. Ojja kutankuula abantu emmeeme Kayanja. Kojja omugezi nkulamusiza taata. Nze nkugambe Kayanja siwagira Bobi Wine. Nekinga sacho okujja nenteekako kamera nentandika oli musiru koma nnyoko ogira why? Omutima gwange mu mativu kankubulire mu Kayanja ne bannamwe omutima gwange mu mativu nti Bobi Wine mugezi kubanga ansinga erinnya ansinga sente ansinga status mugezi. Sirina bwe nyinza kukeera ku makya n'envuma omuntu gwe neegomba. Kati Kayanja nze kankubuulire nze lwaki saagala Bobi Wine kuba mwegomba. Saagala olowooza nti nno saagala Bobi Wine kubanga mulaba useless nedda taata. Kino kitegere okuva eri nze. Nze saagala Bobi Wine kubanga mwegomba. Mwegomba is too smart. Is too smart. Kati gwe Kayanja ki? Abadde yeetikka bino ebugga. Adda ku Bobi Wine n'omuvuma. Nga the fact is tolina woyinza keera ku makya nga mutudde mu kizimbe eki ne Bobi Wine. Tewasoma nti ono omuntu asisinkana nga abaasoma. Byonna very different kugwe. Kati kino ekintu kiringa nze okuvaayo nga mbadde ndi wa Bobi Wine nentandika okuvuma muhoozi mbeera musiru kuba mmanyi asinga byonna. But you can criticize nojja n'oyogera n'ocriticizing Bobi Wine nojja n'ocriticizing muhoozi nga tomuvumye
kuba omutima gwo guba gumanyi nti gwe nvuma nsinga. Kayanja kankuddiremu ebimu ebimpangazizza Eddy Mezaya nemba nga nvaano nengende Uganda ne wabulawo n'omuntu n'omu ansongamu oluno ate nga nze seekweka mbeera kyere. Buli muntu bwe mbeera Uganda abamanyi nti Eddy alya wali abeera wali ssaawa zino kubanga sityoboola bantu nze ekintu kyenjogera kibeera ekituufu ate mu ngeri eteri yakutyoboola. I don't go personal. Katika nkulage Kayanja ne banno nze Eddy mutwe yangoba ku kitebe kya NUP buli muntu yakiraba naye obwongo bwange stupidire nnyo. I believe era mmanyi nti Eddy mutwe musajja ali hamba. Sinza kumujjako credit ezo kuba yangoba nkozesa obusungu nedda mmanyi Eddy mutwe musajja wa mpisa kuba singa teyalina mpisa teyali wangadde na Bobi Wine emyaka gye bamaze nga kumpi myaka 3. Sinza kwerabira bongoba kubeera myopic nti kubanga bangoba nyiige nnyo. Kati Kayanja igwo obwongo bulinga nti obadde n'omukyala mwawukanye alina okufa. So nkwegedde Kayanja bino alikugamba wa NRM ate nga mu NRM nkusinga n'okubeera connected mu NRM nkusinga obumanyifu mu NRM. Kati nze bino abigamba ndi wa NRM nti NRM tekugambanga ko nti genda otobole Bobi Wine nvume famire yokole kinedda wabula NRM ezo okuba yakugamba nti genda obeere mobilizer waffe. Kayanja oyinza okubeera ng'oli awo nga teri muntu n'omu yali akwesimbyemu bakuwa omulimu mu NRM oba mu gavumenti ya Uganda kuba tewasoma. Ne kati nze akugamba nali nfunyeeko offers mbeereko emirimu gye nkola mu gavumenti ya Uganda. Ekitegeeza nkusinga okubeera munda. Era abasajja abo abali abo n'abakyala bamanyi nti waliyo Eddy asobola okukola kino gwe bamanyi tulina kyosobola kukola kuba ebitabo you lack exposure. Naye ate nze ali mundako okusinga ku ggwe sisobola kera kumakya kufulumya kigambo kivuma Bobi Wine but I can criticize him. Why? Kuba wagenze namayumba mbu ne bakufumbira emmere makula n'afukamira n'akubuuza. Kankulage ekyokulabirako mwena saazi n'abagende ba Bebe Cool teri Bebe Cool gw'amanyinga Eddy Mezaya ne kubanga nagende wa Bebe Cool takulagana na Bobi Wine ziwena n'afukamira n'ambuuza ne be nali ngenda mukazi watu nansibirira keeki bamsi ziwena yansiikira amaji yake nyini yagale tanga amazo gasiika na tutudawo ne Bebe n'afukamira n'atusavinga kulokubanga Bebe Cool yantwala ewuwe nenyingira makage nentula ne ziwena ne banfumbira mveyo ntunule mu kamera ntandika okuvuma Bobi Wine kubanga takolagana na Bebe Cool ntandika okuvuma ziwena kubanga takolagananga na Bebe Amini Gundi Babi kuba takolagana na Bebe Cool I will be full mbasira zenti ntegeera mwenanze na baso kugenda wa Bebe Cool nesteri muntu n'omu alina video yange nga nvuma Bobi Wine n'ebiseera biriwe nakolaganira ennyo ne Bebe Cool teri alina video yange nga ntyoboola Babi ekigambo kyonna ekyobusingi nti muvuma but I criticize in an ordinary mu ngeri eri orderly. Sisuka wenina koma
kati munnange yensonga eyo lwaki olaba Eddy Mezaya bwensanga aba NUP era bagamba akasajja kaleke naye nga ate waliwo gwe bakuba obukubi lwa kintu kimu nti nteekamu ku magezi mmanyi nti bwe mba nzeruka nina okulekamu amaanyi agalanziza. Kayanja you a fool tewasoma kati kulowooza okuwoggana kwe kujja okweyimirira nga full figure. Wallahi you will not. Full figure yagenda okutandika okuwoggana ng'alina erinnya nga teri radio presenter oba TV presenter atamanyi full figure bye yakola mu kuyimba. Gwe Kayanja erinnya oyagala ddikolera mu kuvuma tosobola kubeera nga Jennifer full figure. Nze nkubuulira amazima. Jennifer full figure abakubisa ebintu bibiri. Abakubisa erinnya lyakola mu kuyimba ne status kati gy'aliko. Kyekya Bobi Wine nti Bobi Wine ba politicians ba Uganda bakubisa bibiri. Abakubisa fame gye yakola mu kuyimba n'agatta ku kati nabyo nebya political career ye. My brother Kayanja video eno nsaba ekutuukeko oba okkiriza oba ogaana Madamu Teddy akusinga okumanya bujingo. Abaana ba Teddy bakusinga okumanya bujingo. Bw'obeera ng'onenya Teddy ne mwami pasita munenye pasita bujingo munenye ekyobutagenda kuziikirako mukyala we nga jjajja w'abaana be afudde n'obutatuma muntu kumukiikirira era omunenye ekyobutagenda ku parties ng'abaana be babatikkira olyoka onenye Teddy bujingo tujja kukuwuliriza ne bw'obeera nga weekubidde ku sayidi emu oli mu kulya mazzi kufa abategeeramu. Ekirala Kayanja oba oyagala oba toyagala Bobi Wine alina erinnya. Bobi Wine munene, Bobi Wine mugezi ate mugagga. Kwebyo ebina toyinaako n'eki ku Bobi Wine wadde okugezaako okumusemberera ku Bobi Wine. Ne bw'ona omuvuma ebivumo mutwalo togenda kukera ku makya ng'olina ekimu ky'oli ku Bobi Wine. Kyentegeeza oli mu kulya mazzi. Kayanja Bobi Wine mu Uganda Yesu nze simuwagira naye obwongo bwange tebunganda kumanya kituufu. Bobi Wine Yesu nze ndi NRM ne Bobi Wine Yesu kubanga bwe mbala family zira ku Bobi Wine zimiridde ku Bobi Wine beeyagala olwa Bobi Wine zikyusa ku Bobi Wine wallahi zizo okuba zirimu abantu milioni nga 10 abafunye emirimu direct oba indirect abakyusizza obulamu indirect oba direct nga naawe Kayanja mwoli kubanga Kayanja okuvuma ennyo Bobi Wine bujingo waakulabidde era bwagezi watikudde wakuvuma Bobi Wine. Njagala okimanye nti wadde owagira NRM nganzi olina okulekamu amagezi agakuzza mu bantu era tekitegeeza nti kubanga owagira NRM tolina kumanya nti Bobi Wine mugezi, tolina kumanya nti Bobi Wine mu Uganda alinga Yesu. Kati obeera ofaananye bano abajega oli najja n'atandika n'avuma Pulezidenti Museveni na ekyamazima kiri nti naawe ng'okimanyi nti mu famire yo okuviira ku bajjajja namba 10 oba mutwalo teri yali abaddeko minisita, teri abaddeko pulezidenti. Kiki ekikuvumisa pulezidenti? Oba tutegeera? Oba tutegeera? Indeed you can criticize oyinza obutamuwagira
tewali nsonga lwaki omuvuma. Tewali nsonga lwaki mvuma Bobi Wine oba muwagira oba simuwagira. But I can criticize him. You can criticize President Museveni, General Muhoozi, but not abuse him. Lero jakulaba nga bakuwerokaminga ku kisaawe Entebbe bagamba oli wakabi. Welcome. Bye bye. Kuba bamanyi tulina gw'ovuma. Kayanja waliwo Munnayuganda ali e Bulaaya ayinza okweyimirira mu akusabire visa otambuleko oba gwe famire yo yakutonda ng'olina kufiira mu nsi z'Abawarabu. Olowooza lwaki tewali? Kuba you stupid. You don't analyze issues. You're just attacking people. You're just attacking people. Instead of standing there, sitting there, start your issue, analyze it from the root to the apex. Golo kuvuma muvumi kwa manyoko, chirane ebiwa, chichi, sajja kadingo, mazi. What is it? Nebo musajja gwovuma amazi, gwovuma obusiru, Kayanja, osobola okera ku machango olinga Eddy Bujingo. To be sincere. Osobola okera ku machat nga otudde mu kizimbe kye kimu ne Bobi Wine. Okudako nga Bobi Wine asisinkanye bamafene. Nagamba ati nsisinkanye bamafene. Nawe nojjiramu. Kuba tewaliwo kimu kiyinza kubagatta. Pozi nkugambe nga akedde ku macha Bobi n'agamba ati onako olwalire ennaku z'omwezi 5 ogenda kusisinkana bamafene. Awo osobola okumusisinkana. Kubanga Kayanja bw'otuula mu kiwoofiisi kyekyo kyotwaliramu abantu mu buddu. Weebuuze ku kikumi kyekikugatta ne Bobi Wine ng'oggyeko nti Munnayuganda munnange naye alina omusaayi mumyufu assa oxygen. Omukitegeera Derek Sike nedda tereta kunkuba masasi nedda nze nkugambye siwulirangako statement ya President Museveni ng'avuma Bobi Wine. Siwulirangako statement ya General Muhoozi ng'avuma Bobi Wine. Era nga bwe siwulirangako statement ya Bobi Wine ng'avuma President Museveni. Okudako bino ebyokusaaga. Kati gwe lwaki oyagala nnimbe nga General Muhoozi tavumangako ku muntu, President Museveni tavumangako ku muntu, Bobi Wine tavumangako ku muntu. Bobi Wine bw'aba ayogera ku President Museveni, I tell you, ayogera politics alina okwogerwa n'ateekamu ebyokujereganje naye nga tavumye. Kati gwe yali atunda ebbugga. Oli mu kutwala mu bantu mu buddu ebikolimo byonna bikuliko. Lwaki ovuma omusajja oli ye atavuma ate oli gwavuganya? Janet Nampala ogambye bw'ataavuma anaalyawa. Kati nze kankubuulire Nampala. Nze sivumangako ku Bobi Wine. Naye nsobola okugamba teri buloga yali afunye ku ssente nga bwe